gyebaleka abaliko amanya eddoboozi ze Black Jew. Njagala okukola ka live kano kaddakiika nga 5-2-4 bwe bityo nga bwe naba nsobodde okuyitaayitamu speed mu kintu kyemanya bagamba. Mu ddakiika eziyise eddakiika nga 2 emabega oba ssaawa 2 mpositinze ku muyimbi eyali omuyimbi wa gospel Julie Mutesaasira. Yali muyimbi wa gospel naye amawulire gafulumye nga kyebeka nti yakoze oba kyebayita embaga mu Uganda gye tuyita obuli bw'ebisiyaga, kubanga omuntu bweyagala musajja munno oba mukazi munno from Africa tojja kidinayenga gwe ne bobeera okikola ne bobeera okiwagira ffe waffe mu Africa si kintu ekikkirizibwa buli muntu. Kitegeera abantu abasinga tetukikkiririzaamu, naye buli muntu alina eddembe okukola ekintu kyayagala mu nsi gye tulimu eno. Ffenna buli omu waali akkiriza okukola kyayagala, naye tekitegeeza nti bw'okola ekintu nga tekikkirizibwa tekitegeeza nti ate kale nga kikkirizibwa naye nga nze sikiwagira kitegeeza nti kiŋŋaana okyogerako, naye ate sira buyinza bukigaana. Kakati abantu abamu bavuddeyo, omanyi obuzibu buliwo mu Uganda, omuntu bw'aba tamanyi kintu n'omugamba ekintu ate yalowooza nti yategeera ennyo, oli n'akuvuma oli n'ayomba mu bannayuganda mwefula abategeera ennyo. Nze ndipootinze ekintu kye nnawulidde, njagala oli aveeyo nti kyempandise kikyamu oba okitegeera. Kakati nze ngenda kubuulira opiniyoni yange ne bwe ndowooza bwe kyabadde era ne bwe kiri. Ekisookera ddala teri alina bukakafu nti omukazi oyo ali ebisiyaga Julie Mutesaasira, ekyo teri akye alina bukakafu, wabula ekituufu kiri nti kyakoleddwa n'akola embaga ne musajja ne mukazi munne era ekyo kyo kyawedde. Naye kati nze nkubuulya story behind tugamba kyekiri makulu kyamakusi kagali mu mbaga eyo kyendowooza mu kutegeera okwange nga sinnaba kugenda ku because I've not jumped to any conclusion. I just reported the way it is. Omanye amawulire abantu abazibu balina mu Uganda, oli bw'aba for example nga ngene mu politics nti bw'aba wawagira Museveni n'oleeta lipooti ku Museveni nga Museveni oba yawemudde mbwalwa agamba gwe Museveni omuwalana oba tomwagala era akuvuma. Bw'aba wa people power noga nti batugedde tugeze Bobi Wine yakoze kino era yatandikirawo okuvuma. Naye omuntu ng'obwongo obukola nga wagendako ku ssomero era ng'olowooza omuntu bw'alipootinga ng'ekintu ne bwe kibanga omuntu wo kimuyiwayo, just take it okkirize yakikoze. Bw'oba wakunenyanenya muntu wo ate omuntu wo ebiseera ebisinga ffe mu Africa tulina nekino nti omuntu wo omwagala tomunenya, so you okay with your decision. Kyonna ky'osalawo sooka sijja munenya, nze Bobi wange ye wange sijja munenya. You have all the whole rights in this world okubagamba nti ki kyoyagala. So ngenda kubabuulira nze kyendowooza kirwa kino kyabaddewo. Ekisookera ddala mu nsi z'abazungu eziri mu Europe, the United States, Canada, kubanga embaga yabadde mu Canada, okufuna obutuuze because waliwo omuntu abadde akiwakanamu nga yalowooza nti Julie Mutesaasira w'amaanyi tasobola kuwulemu kufuna mpapula mu Canada biki. Ne mugamba ekintu kimu nti mu zino ensi z'abazungu kizibu nnyo kuba obeera w'amaanyi kati nga bwagala Julie Mutesaasira simanyi taata we Bishop simanyani obeera w'amaanyi ewammwe naye tobeera w'amaanyi mu nsi gye bayita Canada oba mu America oba UK oba wano Russia. Nedda, obeera w'amaanyi mu nsi yo. Kati mu zino ensi okujjamu kuwa obutuuze you must have genuine reasons. Oba kitegeera nti Julie Mutesaasira tayinza agenda mu Canada n'abaga nti nze ni mutaani wa Bishop kati mumpe obutuuze. Tewalajja bomu bajja kubuuza ate oli mutaani wa Bishop oli kitegeeza family erina bulungi ate kyekikujja Uganda tujje tukuwa obutuuze bwa wano. Oba kitegeera, so you have to have reasons, sounding reasons okukiriza okuwa obutuuze. Kakati mu nsonga zonna ezibeerawo abantu bonna ne wensonga lwaki nsaze okukola ngoze live lwa nsonga bwe naali wandise sometimes si kirungi because okurevealing a secret ku bazungu ng'ate oli ku muntu okurevealing lwaki sound agamba nti eri wansi okurevealing a secret y'omuntu ng'ate obanga awaabira kubanga munnayuganda bamuganda wange. So whatever plan she's chasing, nze bwe mmala gavayo n'empandiika kyebadde agenderera kuba bw'owandiika abazungu balina translation they can translate. Era omuntu yenna alina Facebook never put there anything ekibeere mu Luganda gwe nolowooza nti okimaze nti ate tebajja kutegeera.
bakitranslating nga bakitegera kati at least video omuzungu kijja muntu ali ofuna obuzibu ofuna omuntu omulala n'amuvunulira oba okitegeera. So kyokola nkoze video nsobola okunyonnyola. This is what I know era kyensuubira ekyabaddewo. However much, I'm not saying I'm 100% right, but I have a feeling it must be the reason behind all this that happened. Ntimbadde mbagamba nti okufuna obutuuze si kyangu. Kakati mu biseera ebisinga mu bazungu obulise nakolako ne video mu bazungu okufuna okuwa obutuuze olina okuba n'ensonga. Kati ensonga ezibeerawo nga ffe abantu abafirika oba bannayuganda bakuwa ensonga ziri bbiri. Singa ensi yo ebeera ng'erimu olutalo tugeze n'otugabula abantu abava e Syria bw'ogenda e France kisoboka nti oba odduse oba oli munoonyi wa buddamu mu nsi gy'ozzeemu ya Europe oba France oba America oba Canada. So that is the reason mu mateeka agafuga international community tokkirizibwa kugobwa kudda gy'ova nga wali olutalo because ojja kufa. So era ne Human Rights Commission tesobola kikkiriza ekyo. Ensonga eyokubiri olw'okuba mu Uganda sanze tulina lutalo kati Julie Mutesa asanze agamba nti adduse mu Uganda oba agamba empapula za Canada kubanga e Canada bakoze eki mbu Uganda wali olutalo tebajja kumuwa mpapula z'e Canada. Wasigalawo ensonga yakubiri emu bweti ya asylum seeker. Bw'oba oli political asylum seeker oba omunoonyi w'obuddamu olw'ebyobufuzi tugeze gavumenti ya Uganda waliwo obukakafu bwonna obulaga nti ekunoonya eyagala kukola kintu na kimu kisaawa zino nga bwolaba lumbuye essaawa zino nga abadde akuba nti ttaka tebirina but lumbuye n'amala agenda mu nsi ya Europe ebisinga ebiseera ebisinga asobola okubeera because ayina all the reasons okuwaga nti he's a threat oba he has been threatened by the state okwagala oba omukola ekintu kyonna asobola okufuna obutuuze mu nsi eyo oba obuddamu. So Julie Mutesa being nti she doesn't fall under that category still abasigaza option emu. Abasigaza option ya kubeera nti agamba nti oli wa bisiyaga kati oli w'ebisiyaga era nabo bakwagaza obukakafu because of recent abawako story ya oli w'ebisiyaga e Holland nti baatandise obigwa amaanyi bagenda balemesa obbawa empapula. Kati you have to have reasons ezitegeereka. Kati ye osanga mu kubala eyamubalidde yamugaye bakole embaga kyokola yagikoze embaga ate naye takoma na musirise ng'abantu bakirowooza kubanga singa Julie Mutesa yabadde mu wabisiyaga there's no reason for her to come out and then publish everything nti twakoze embaga she has a family. Then bwogera ku page y'abaana be they put bapostinze ekintu ekigamba nti we are going to be off Facebook for quite a good time, something like that tebagenda kubaako. So to me this all looks to be staged. Ate nga baplaying nga basobola okuyisaawo ekintu kyati banambala people who are close to them bajja banyonyola tubadde tugoba mpapula oba okitegeera wadde eri ensonga n'emu yabadde eso agamba ate Julie Mutesa tagambe alidde ebisiyaga oba ali ebisiyaga ate agenda mu mawulire kubanga akimanye back home abaana be Uganda babeera traumatized okitegeera nga bwemanye ebyuganda tugambama omusiyaga biki. So kyenjagala mumanye mwenna until we get something different from this ekiri genuine. The reason behind all this Julie Mutesa yabadde anoonya mpapula z'e Canada because that is the easiest way. Mujja kwewasa kuba muzina ensi Canada America bakkiriza okwewasa era bajja kufuna certificate zaabwe ng'abafumbo omala okwewasa nga ye aba ayiseewo abasobola okuleeta abaana be abantu be. Kati ate nti lwaki yakoze kati oli abadde ayinza okubuuza ate lwaki yakoze embaga n'agiggola obusiyaga n'omukazi. Kati sometimes ayinza okuba bwe yali badde anoonya omusajja oyinza okunoonya omusajja ate omusajja n'ayagala mweyagale oba okitegeera. So bw'ofuna mukazi muno musobola okusulanga mwenna kubanga sometimes ensi ezimu zeetagana obukakafu nti muli ki nti muli bantu mubeera mwenna mweyagala. Kati tojja kubeera na musajja munno buli lunaku mu nnyumba mwaka gumu 2-3 okitegeera. Mu butuufu there is a way it is uncomfortable to you, like to you gwe abakikoze. So ate afunye mukazi munno nga kituufu temuli basiyaga ate munyumirwa nnyo kuba tebalajja genda mbuliri bwammwe kulaba nti mwina kyemwekoze okitegeera nti so mubeerawo ekintu oba myaka ne giyitawo abanoonya obukakafu ne bubula kubanga it is the easiest more than getting omusajja nogaa nti mwewasizza omusajja oyinza omunoonya nga talina butuuze bwa Canada. Kyokka wano omugamba nti muli bwabisiyaga nga mukazi ku mukazi osogamba nga n'omusajja yennyini gwofunye kubayinza okuba Julie n'omukazi naye gwe yafunye nga naye talina mpapula. So bagenda kubeera bonna babeere mu bufumbo bwabwe bombi bamale bakikube buli mwe afune empapula ze ayitewo. So this is the reason people who are jumping on my neck to come out with stupid conclusions olw'okuba obwongo bwo tebukola olw'okuba tomanyi. This is for you. I just reported whatever I had
and I'm 100% sure this is true kyabaddewo, but ekigendererwa mbadde ngeza kubabulya what was the reason behind this wedding. This was the reason omuntu abadde ayagala mpapula era ajja zifuna alikomawo ne yeetondera abantu nga bwogamba nti ate talina she doesn't have to even to apologize to anyone because this is between her and her closest friends and the family ejja kitegeera n'abategeera abalina obwongo bajja kitegeera. Tubeerewo byakupanga bulamu abaddugavu mukimanya ensi z'abazungu teziyingirikamu mu ngeri eri ligo kizibu nnyo, ate bw'oyingiramu ng'oli ligo you take a lot of time okitegeera. So bonaabona this is the easiest way era kyawedde ngeza okukola ka video kano nnyonnyola abantu mulimu abantu oli n'abe because nze ekintu ekinseesa mu Uganda oli alabye post najja n'akuvuma oli n'agamba mbu tuli mu bannayuganda mugenda nnyo ku bye mutategeera tebikwatako biki. I just reporting omuntu ali reporting atabeera na side. Bw'obeera ne side kyova olaba nti ebintu ebimu bibeera mu kugamba losing credibility. Nze am that person atagala ku losing credibility, njagala nnyo okwogera ekintu nga bwe nkirabye. I don't want to judge people. I really don't want, because it's not the best thing, the best way to do. If you want to report, if you want to have people to believe in you, omuntu for example have friends you on Facebook ngamba manyi bali babisiyaga, it's not my duty to blame anyone or to judge or or to point fingers at them. No, it's not me, it's not my duty. So oli bwavaayo nempostinga ekintu ekyo kyabaddewo naye gwe olw'okuba obwongo bwo tebukola olowooza mpola gwe nolowooza nti nze I've attacked anyone. I've not and I will never do that. No, sikisobola kikola. So mwebale nnyo abaddeko ka video kano kasharinge ku bajega batategeera bamala gagenda boogera olw'okuba oli agedde ku kintu omu mu blocking nze sina budde obwabajega era mugambe if you think whatever I posted is against your your beliefs, please unblock me or unfollow me. If she took time then nze ne mu blocking. So obeere bulungi, mbagala nnyo abangoberera. I'm blessed to have you. Please share this video. Kubanga lwa batakimanyi nga balowooza bambi mukazi yafuuse muli wa bisiyaga. Abannayuganda ne bagamba era kino kiddamu bannayuganda bonna boolaba nga tebali mu Uganda apart from the few nti omuntu yagenda mu nsi y'abazungu gy'alimu ng'omukazi yamuyamba, tugeze mukazi n'amuyamba okufuna empapula, oba ng'omukazi omusajja yamuwasa. You will never get the papers as easy as you may think. It's so hard. You need to struggle. You need to take a lot of time. So, abannayuganda bonna boolaba 98% bayita mu kintu ekyo obunoonyi bwa buddamu. Ate obunoonyi bw'obuddamu nkuwadde ensonga bw'oba toli politika asayira musiika olina okuba nga oli muli wa bisiyaga okitegeera, oba ng'ensi yo oba you are from a war-torn country, oba Syria ensi yo ebadde okugwa tolina wakubeera, bakuwa obutuuze, bakuwa obuddamu n'obeerawo. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Nze Black Jew owa mwenyini nyini mbagala nnyo. See you. I love you all.